bodo obubenje obwajja bugwawo mu bifo ebyenjawulo okwetoloola Kampala n'emiriraano. Kano kayongera okusajjula embeera nekiviirako abakulu mu byokwerinda okutandika okukwata poliisi ebikwekweta ebikyayinda okutuusa ku lwaliro. Bakwetaza okuba ng'olina pamiti ya poliisi, pamiti ya bodaboda, bakwetaza okuba ng'olina reflector jacket, olina okuba ng'olina helmet, ate nga tovugira wakyamu. Twagenza okumaliriza nga balaga nti pikipiki eziri mu 1,200 ze zaakakwatibwa. Poliisi bw'obuuza abakulu bagamba nti bwe baba nga wajjayo piki bakusaba ssente zitakka wansi wa $5,000 wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 10. Kati bwe baba nga emitwalo 5 njagala okubyemu ssente mmeka poliisi ze yaakakuŋŋaanya, kubanga eraga nti abantu mbadde ntunuulira wano nga balaga nti ku pikipiki zino ezaakasasula engassi ziri $1,167. $1,167 bw'obazaamu sente poliisi ze yaakakuŋŋaanya mu nnaku zeemaze ng'ekola ebikwekweto byayo, kubanga ne bwe tubalira ku mitwalo 4 egimanyiddwa gye basasula risiiti gye basasula mu banka n'okubisaamu $1,167, abasajja ogenda okulaba nga sente ze baakakuŋŋaanya mpitirivu mu nnaku obunaku, ate bagamba bakyatambuza ebikwekweto. Byonna biri mu ggwanga Uganda. Bannabyabufuzi balina ensonga bwe bagitunuulira, ate oba oliawo n'abali mu mulimo guno gwennyini balina bakitunuulira, n'ab'ebyokwerinda. Omukyala Farida Nampima ennaku zino omwogezi wa poliisi ey'ebidduka aludde nga aluŋŋamya ku bukyaba mulina okuba nga mukozesa enguudo zino. Si bye byokka ebiri mu ggwanga. Nakutegeeza ku kyokwogera kwa pulezidenti, poliisi yatulabudde ku bbomu nti ssaawa yina tubeere buli ndala tuyinza okuwuttulwa. Obubenje bwa bodaboda mbwogeddeko, obutalo wakati w'abatuuze n'aba Atyaka Sugar Factory gye buvuddeko ekkolero lya Atyaka balyokera ssamba y'ebikajja eri mu yiika 2,000, ate nga sigwe mulundi ogusoose ennaku zino factory tekyakola kubanga tebalina bikajja. Ebikajja bye bazze babyokya, ogusembyeyo baayokya ebikajja 2,000 yiika 2,000 ne bakwata abasajja 7 nga kigambibwa nti bano baali balaalo era nga batebereza okuba nti be babyokya, newankubadde nga waliwo abakyalumiriza nti kampuni eno oba factory eno okufuna ettaka lino waliwo okusuka omuguwa ogutagambika. Omu ku basajja benneesiga abateemotyamotya abasobola okubuulira ensonga nga tebalina kwekuunyakuunya, y'omu ku baavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda, ye mukulembeze w'ekibiina kya NED Joseph Kabuleta Kiza, bali babayita ba Kiza, si Kiza abeera waffe wano mu Buganda, naye ye Kiza, Joseph Kabuleta Kiza naye mu studios bwe tugenda okutambuza. Ali nnyo mu nsonga z'ettaka, ali nnyo mu byenfuna, era bw'ojjukira kampeyini z'okusinga yazitambuliza nnyo ku byenfuna, okukyusa ebyenfuna bya Uganda. Bwe kibanga mu kaseera kano Uganda tuli mu katyabaga, tuli mu katuubagiro, ng'embalirira yaffe ebbanja lisinga embalirira, ng'ebitongole tebikyatuwola nsimbi, nga ne banka y'ensi yonna etuvuddemu. Ate twagenda okuwulirawo abakulu nga baga tetwagala NGOs zigende naye nga tezaali zetuyamba. Nkwaliriza ku BBS Radio Fine. Webale nnyo mwasuze bulungi, kansuubire mwenna abatuwuliriza era abatulaba ku BBS. Bingi ebiri mu ggwanga. Oludde mu ntalo z'ettaka naye nga tunagenda ku ttaka. Olwaliro abantu bali mu kusoberwa, bali mu kweraliikirira. President agenda kwogera olwaleero ku ssaawa 2 ez'ekiro, era TV zonna programu ezibadde wawo kebere nga nsasulire tuzitaataaganya wakiri ne tuli funding omukulu agenda kwogera. Expectations zo ziri ziti abantu bali mu kweraliikirira nti ayinza okuggala eggwanga, abalabaga nti agenda kutawuluzaamu kubanga tewali nsonga Ebola alinga akkakanya. Ekisooka tagenda kuggala ggwanga kubanga waliwo ensonga. Ekisooka ennaku z'omwezi 25 zebaawa abaana b'essomero bamalize ebibuuzo mangu baveeyo tezinnatuuka, so tasobola diggala nga tetunnatuuka 25 lwe baabawa. Ate jjukira baalubawa speedi nga balina okugenda mu bibuuzo mangu babimale, olwoba oliawo n'okubigolola bajja bigolola redde nga abaana bali waka. Ripooti bajja zikima bukimi. Naye nze kansooke n'ensonga ya George Weah eyo, kuba George Weah mu basambi b'omupiira be nnaakasinga okwagala George Weah. Era yajjako wano mu Uganda oyo George Weah nga Liberia esamba Uganda Cranes awe nakivubo, neekola buli ekisoboka okugenda okulaba nga nayingira dressing room ya Liberia nenekubisa naye ekifaananyi. Namusinkana nenekubisa naye ekifaananyi kuba nali mwagala nnyo ng'asambira mu PSG n'asambira mu AC Milan. Naye bw'agenda ku bukulembeze bw'eggwanga, omu ku baali basamba naye bamuyita Christopher Wren aga nti neweeyo erinnya lye yakola eno agenda dyonoonera mu politics. N'agamba nti singa mbadde ye
ekintu kya politics n'akiwumudde namusoma ng'ayogera yali ku BBC n'aga nti politics oyo ng'agenda kwonoona erinnya lya weah because wano buli omu amwagala eggwanga lyonna lyali mwagala jjukira yali atikwata ssente ze n'aziteeka mu ttiimu y'eggwanga ne bagira wano yabapangisiza ennyonyi okujja yes ogenda okuqualifyinga okuzanya mu Africa Cup of Nations yali e South Africa 1996 George Weah nga yataddemu ssente yagula nga association ey'omupiira teyina ssente kati nga eggwanga bwe lityo bwe limwagala naye ndoza kati bigenzo politics omanye ebintu byokufuga naye kati omanya ate bw'obeerako kati ali ndoza mu kisanja kyakubiri bimuwomedde biwoma naye ate abantu beeyo ndoza boogeza kajanja kubanga dola 2,000 olunaku owaffe yali badde agenda na mmeka ndoza kati kubanga kati owaffe olunaku 5,000 aga dola buli lunaku oluyitawo budget ya State House lindako 5,000 aga dola soko lindeko zomanyi njagala mbuli nzikubalire wano mu bweyagala ozagala mu siringi nga 1.8 billion shillings buli lunaku buli olucha bweruti ne lucha n'olyange enkoko ekokolima ali mu billion nga emu ne million 8 oba 9 owaffe kati ono president ogati okay yewa mukadde 7 mukadde 7 kwa Uganda dola 2,000 ono ali mu dola 5,000 kakati ndoza bo bakabya kajanja obaffe twali badde tukaji bagagga nnyo atenga twewola mu baka eziri commercial omuntu wa bulijjo ze yewolamu naffe government negera ne yewolayo kati tuli bagagga bangereki so kati ebintu ebifaananako ng'ebyo so kati George Weah of course amalamu nnyo kumanyi kubanga nali mwagala nnyo omuzannyi w'omupiira ye muzannyi yekka eyawangula African Football of the Year, European Football and World Football of the Year mwaka gumu byonna ebisatu yabikola byalina okukola ate kigenda kubeerawo kuba kati babigatta ebya European ne World Football yabiwangula mwaka so n'olw'ensonga eyo ate nga yali okumanya yali wankizo ng'omuzannyi w'omupiira saagala kutwala mu mupiira yali azanyira AC Milan bwe bazanyira Africa Cup 1996 naye nga Liberia bw'emala okusamba AC Milan esindika private jet emukime emutwale agenda azannye omupiira gwa liigi mu Italy balyoke bamukomyewo nga Liberia erina omupiira omulala lindako tugeze ku Ibrahim Ssekaggya tubale nti asambira America najja wano nga Uganda tuli mu mpaka eza sekafu oba baku sekafa nga tuli mu Africa Cup eringa eri mu Liberia kati club ye mu America nesindika private jet emunone omaze okusambira Uganda bwamala okusambira Uganda nga bamuteeka mu nnyonyi ng'agenda asambira club ye mu America kati ate bwamala eri tulinayo ogw'olwokuna nga bamukomyawo kusamba guno ogwa Liberia that's how big gwatyo bwe yali ng'omusajja wake so kati omanyi talina kye yali ayagala mu byabufuzi ndoza just yali ayagala olwasooka of course yasooka ne yeesimbawo n'omukyalo gwe bayita Salif ye yavaako omukyala naye abantu bonna nga baagala George Weah naye balina engeri gye bamucangacyangamu awo because waliwo akalulu akasooka nga tewaliyo yaweza 50% ne bataweza 50% ne bagenda mu Iran kati olwokuba abawagizi ba George Weah abasinga baali muntu wa wansi muntu wa bulijjo kati ne basindika ne babaga nti bw'oba alonze luli teweetaaga kuddamu kulonda akalulu ko kali kakyabala kati bwe batyo baamukuba kati abantu be ne bataddamu kulonda mu Iran bwe batyo baamukuba naye kati bwempulira bino of course mpulira bubi naye tugende mu byaffe byakuyiga tutandikire ku issue z'ettaka oludde nga kumukusika omuguwa okuliwo mu ggwanga lya Uganda naddala mu bukiikakkono bwa Uganda ne mu buvanjuba ekibbattaka kifuuse ekibbattaka ate ng'okusoomozebwa okuliwo nti abantu abagamba banyigirizibwa beekwasa